Mwaramutse abagala balungi abeekuumira okusenga Faith 256 mbaaniriza ate nakyo olunaku lwaleero kansubira mule bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza otyo olunaku lwaleero tugenda kwogera ku bintu by'osobola okukola oba ebintu ebikufuula omusikinyi omulungi ng'oli mu buliri. Omanyi ebintu by'okusekina bino tebiri ku just kola maloboozi kuleekaana kubeera nga gwe omanyi nnyo okuyita amannya g'abasajja n'ebisigadde but waliwo ebintu by'olina okubeera ng'ogoberera oba ng'okola n'obeera ng'omusajja by'omusikinira bimukolera ate ng'abiwoomerwa. Namba emu, bw'oba onaasikinira omusajja sooka weekyekinge nga ggwe omuntu otegeere eddoboozi lyo engeri gye lisawundinga. Mazima twogera amazima, waliwo abantu abamu ng'eddoboozi lyo likanga nga liringa lino eryange liringa ly'abasajja ng'oleekaana ng'omuntu osobola omukanga. So sooka weekyekinge eddoboozi lyange how do I sound nawe kennyini sooka weewulirize. Ogenda kungamba senga neewuliriza atya ng'ate bwe ndeekaana amatu ge gawuliriza akamwa ke kaleekaana nze nga nsobola okwewuliriza nti njogera ne mmanya so togamba ntisobola kwewuliriza. Listen to yourself owulire engeri gy'osawundingamu etegeerekeko oba nedda. Bw'omala okukola ekyo you can check in eri omwagalwa wo n'omubuuza omubuuza oba olaba like engeri gya actually nabagamba mufuneeyo akadde munyumyenga ku bintu by'okwezina oba ebintu by'omu kisenge. So kano akadde koogera omubuulizaamu nti naye eddoboozi lyankola mu kisenge likukyamula oba waliwo actually ne bw'otamubuuza bwe tosobola omugamba nomanyi nti waliwo lwensikina ne mpulira nga nzenna wala ebyensikina ndeekaana mpulikika bubi nga like try to put it on your side ng'olinga agamba gwe kikuwulikikira bubi. Kati awo yajja okugamba kituufu kyo oluusi olina lw'osawundinga bubi oba yajja okugamba nti omanyi bannange nze oba osawundinga otya oba osawundinga otya byonna by'okola binkolera kitegeeza ki ayagala nakyo sawundi yo. So it is okay tambulira awo. Bwa complimenting otherwise kitegeeza kyusaamuko ogogola ku ddoboozi okyuseemukko oba okyuse ensikinayo omusajja omanye nti bulijjo by'osikina obadde okiina mukiine ebimukolera. Namba 2, tosikinira nnyo mu matu g'omusajja. Gano amatu tusobola ogasikiniramu mu ngeri eyaka si ya kuleekaana. Tolinza kuleekaanira mu kutu kwa musajja, tolinza kuyita amanya John ng'oleekaana oli mu kutu kwe agenda ku losing appetite oba tagenda kunyumirwa nsikina type eyo. Egenda kuba mutama butami kubanga oba oleekaana buleekaanyi ate ng'oli mu kutu kwe. So weewala okuleekaanira direct mu kutu kw'omusajja. Ekirala tokisussa. Abantu abamu nabagamba nti mulaba kinaakuka kuba mugenda ne mulaba buno obutambi bw'abazannyi ba kinaakuka gwe n'olobooza nti nno nti ogenda kujja ebyeyo obireete mu kisenge. Ebyo ebintu bye bakola nabagamba biri too excess, biri too much, tebiri nakyo, tebiri kwalaali, bibeeramu sound effects, bibeeramu biki. Eryo eddoboozi balina oddikola ne lisoundinga bulungi nti naye abadde asikina oba yadde asoundinga bubi lirina okubeera very perfect kuggwe omulabi osobole okulinyumirwa osobole okuba ng'osubscribinga ku bintu byabwe babeera bakola. Subscriptions zaabwe ziba za ssente si kusubscribinga nga bw'osubscribinga wano ewaffe ku YouTube yaffe. So tolaba kinaakuka n'omuleeta nabagamba mwewala omuteeka mu kisenge kati ogamba nti kangende njiga okusikina bungenze kuyigira mu kinaakuka. Osobola okugyayo bu tips obutinitini but do not carry the whole thing nga bwe bakikola eri n'okireeta ojja kubeera too much omusajja tagenda kunyumirwa n'owoonaaba oleekaana bigenda kuba tebimukolera biki byakola. Sikina mu nsikina ez'enjawulo olabe ensikina kyekolera omusajja wo ensikina kijja respondinga to. For example nsobola nti okutegeera nti omusajja arespondinga ku nsikina yange oba anyumirwa byensikina. Namba emu, singa mba nsikina nga mpita erinnya ly'omusajja ogenda okulaba nga atabuse ng'ayongeddemu amaanyi atandise okuzinira kumu avudde awo atandise naye okusikina omanya ako kamukyamula oba kamutyoninga. Nsikina ki endala gy'osobola okutegeererako nti omusajja atabuse nti nsobola okubeera nga nsikina naye nga takyusaamu mu nzina ye. Nabagamba eddoboozi ly'omukyala likontrolinga omukira gw'omusajja kasita obeera ng'omanyi okusikina osobola okontrolinga pace omusajja gy'atambulirako. Buli bw'osikina ennyo obeera nga amugamba genda mu maaso kyokola akinyumirwa. Buli bw'otasikina omukira gwebowa n'omusajja yeebowa n'abeera ng'agamba kirabika byonna byenkola tabifiiringa oba tabinyumirwa. Ekirala mwewala okuleekaana okusukkiridde. You know those screams you're making, no screaming oba n'oleekaana eddoboozi ne liyitanamu paka wa neighbor. Ebyo abasajja abamu tebabyagala. Okusikina si kuleekaana. You're just screaming actually. Yes, I know osobola okuba nga naturally oli kusikina naye nga gwe bw'otyo bw'okola. That is how you respond to pleasure or to pain, you just scream. But osobola okukyusaamu
n'ogamba okuleekaana oba okuscreaminga will not do. N'okyusaamuko n'okolamukko ku bulala kubanga tulina ebika by'ensekena bingi. Waakiri kale kozesa ebigambo byo instead of okuleekaana obuleekaani. Weeyigiriza okuyita ku linnya ly'omusajja wo naddala ng'olina omu bw'aba asukka mu omu diya nze nteesa tumuleke. Naye bw'oba ng'olina omusajja wo omu bw'ati weeyigiriza okuyita ku linnya lye likyamula omusajja liyimya omusajja limuleetera okunyumirwa. Naye buli bw'obeera nga olina abasajja basukka mu omu oyinza okwesanga nga John omuyise Peter nga Peter omuyise Alex. So ebyo bireke. Bw'oba olina omu just kumuyita buyise linnya teweetaaga kuteekamu saayansi mungi. Omugamba John n'omuyitako ku linnya mpola bw'otyo John ajja kunyumirwa era John bijja kuba nga bimukolera era ajja kumanya omanye omuntu wakuyita erinnya nga Mwezina ebeera nga assurance y'omukwano nti ddala tewali akuvuganya kyova olaba asobola n'okuyita erinnya nga teyeesise yadde n'omulundi n'ogumu. Then ekirala ky'osobola okukola oba akakodyo akalala k'osobola okubeera nga okola bw'oba ogenda kusikina oba oba oli kusikinira omusajja like teweeforcinga teweekaka gwe just nabagamba ekintu kimu reactinga ku ekyo ky'owulira. Ti omusajja asimbye omukyene ngamba okitegeera kubanga nguwulidde agunsimbye ne nguwulira ng'akonye paka kabojjambolo. Omusajja alina engeri gy'akuttemu just naturally alina engeri gy'akutambuddemu n'owulira nga oyagala kussa kikko kife togezaako kutwistinga mbeera togezaako kukola bikwate togenda wa muntu ng'asomesa okusikina n'akugamba nti kola bwoti ne bwoti ne bwoti nawe n'otambula n'ogenda n'okolera ddala ekyo kyakoze. Nabagamba nti wanene ebiseera ebisinga mbawa guide sigenda kugamba nti genda okole bwoti ne bwoti. I will just guide you nkugamba omanyi ati ojja kukola bwoti ne bwoti oba bwoti ne bwoti. Ekyo ky'oba olina okukola nga ggwe okubeera ng'onyumirwa nga ne munno anyumirwa. Naye si kubeera nga like ekintu ekitambulirawo oba okitandikirawo awo nga wooba okisanze oba nga bw'oba okikoze kiyinza obutamunyumira ate nawe kennyini birinza obutakukolera kasita onaakizuula nti ebintu by'olimu oli mu bikwate si bya ddala bibeera bigenda kukutama biba bigenda kukunyiiza so weewala okozesa ebikwate mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Fuba okulaba nti oli nakyo nti omuntu akufiiringa akuwulira oli very natural like you are just yourself. Ekintu okijjayo nga si nti no nti kya wakipangiridde mwenna musikina ekintu kyekimu oli naasikina ekyo nawe n'osikina nga nti baluyita luyimba lwa ggwanga nga mwenna muwoza sisiiri. Anyways mubeera bulungi omukama bankumira banjagalire temujjanga okwo mbagala nnyo bantu bange temwerabira subscribinga kulikinga no commentinga tubeera ne live zaffe buli lunaku ekiro ssaawa 2 oba 3 ez'e Uganda otubuuliza ebibuuzo n'okubeera n'emisomo egy'enjawulo live. Mubeere bulungi mweraba basubscribinga abalikinga basharinga nsaba Allah abampeera ekisinga obulungi akibabalire era akibamalire. Mwebale kubeerako temujjanga okwo. Yeah.